bwe nayogera ne President Museveni nga n'akalulu kanabaawo ne mugamba tutambuze embeera eno bweti ne tukulemba ne bannaddiini abalala tubadde mu nkiiko ez'enjawulo nakamusisiŋŋana emirundi ng'etaano. Bwe twogedde ne ndaba nti Museveni gwe nali mmanyi si ye Museveni oli yennyini ng'omuntu awuliriza, alina think tank, yeebuuza ekitali eno waffe twegulumiza bwegulumiza. Mbadde nsaba bannayuganda mututegeere ffe abasaze eddiiro nga bwe mukiyita ne tujjamu NRM tukkiriza nti eri tewaliyo waaka okujjako okuteeka abantu mu mbiranye ne politics oba byobufuzi ebyeffitina n'enkuubiiro. Nzize wano ku kitebe okubabuulira mu kamera nti kakati ndi wa NRM, si wa NRM nti noonye byakulya bwe bajja ebiri tewali mutawaana kubanga ndi Munnayuganda. Naye ekisinga obukulu bwe buweereza. Nsaba mutuyambe mubuulire abantu eyo nti ekiri eri si kibi nnyo nga bwe tubadde tukiraga. Tusaba okubeetondera abafiiriddwa abantu baabwe mu buvuyo buno nga tubabuulira tugenda kuleeta eggulu ku nsi ng'ate tuleese geyeena. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Ebbanga lye mmaze mu byobufuzi ebweru wa Parliament ne mu bibiina n'ebbanga lye nsomesezza bannabyabufuzi abangi, mbadde n'obuvunaanyizibwa obw'enjawulo naye nga tugezaako okubuteeka mu nkola, naye nga tubuteeka mu nkola enkyamu. Twalowooza ebbanga lyonna nti ebyobufuzi byakusika mugwa na kulwanagana, ekitali kituufu. Constitution ekirambika bulungi tulina obuvunaanyizibwa obw'enjawulo okutereeza ebyobufuzi n'eddoboozi ly'abantu. Naye mbadde environmental activist, abalwanyizi b'eddembe ebbanga lyonna kumpi emyaka 25, ebibiina ebyenjawulo, emigendo egy'enjawulo okuviira ddala mu reform agenda, walk to work, DP, UID, paka wetutusana ku FDC nenfuna obukulembeze obw'enjawulo. Bwe mbadde mu Parliament ne bampa obuvunaanyizibwa ku komite esinga obunene, Business Committee, Budget Committee, COSASE, Infrastructure, Physical, kati zonna by'ebitongole ebyenjawulo. Naye ndaba emirimu gya gavumenti gyebadde ekola, naye nga tulina obuvunaanyizibwa okugitereeza, nga tulowooza tusobola gitereereza mu gye bayita defiance oba okuguguba. Tukikoze ne tukikola emyaka n'emyaka ng'ate tewali kiguba. Bwe twagenda mu kalulu ne bampa obuvunaanyizibwa okuba minisita w'ebyenguudo n'entambula, n'embeera nga tenze nampala we FDC mu Parliament abaka 31. Twagenza okumaliriza kati FDC erina ababaka 9. Bakama baffe abatukulembera ab'oludda oluvuganya bali mu bantu nga 6 kati bali 4, ate n'entambula yaabwe tetegerekeka okujjako okuleeta obwegugungo obuleese amaka mangi nga gakaaba. Bwe nayogera ne President Museveni nga n'akalulu kanabaawo ne mugamba tutambuze embeera eno bweti ne tukulemba ne bannaddiini abalala tubadde mu nkiiko ez'enjawulo nakamusisiŋŋana emirundi ng'etaano. Bwe twogedde ne ndaba nti Museveni gwe nali mmanyi si ye Museveni oli yennyini ng'omuntu awuliriza, alina think tank, yeebuuza ekitali eno waffe twegulumiza bwegulumiza. Mbadde nsaba bannayuganda mututegeere ffe abasaze eddiiro nga bwe mukiyita ne tujjamu NRM tukkiriza nti eri tewaliyo waaka okujjako okuteeka abantu mu mbiranye ne politics oba byobufuzi ebyeffitina n'enkuubiiro. Nzize wano ku kitebe okubabuulira mu kamera nti kakati ndi wa NRM, si wa NRM
nti noonye byakulya bwe bajja ebiri tebali mutawaana kubanga ndi Munnayuganda naye ekisinga obukulu bwe buweereza. Nsaba mutuyambe mubulire abantu eyo nti ekiri eri si kibi nnyo nga bwe tubadde tukiraki bwe tukiraga. Tusaba okubeetondera abafiiriddwa abantu baabwe mu buvuyo buno nga tubabuulira tugenda kuleeta eggulu ku nsi ng'ate tuleese geyeena. Honorable omuntu ayinza okulowooza nti olina ekifo ekyenjawulo ky'ogenda okuweebwa mu kibiina ky'NRM era ne banno be wamiitinga nabo pulezidenti nabo bagenda kwegattako ba waliwo enteekateeka. Tulina abantu nga 15 lwakuba nti wano mbadde simanyi nga ndi mugenyi nga tusobola kuleeta abantu bonna tetumanyi nteekateeka na ddiiro lyawo naye tujja kuleeta abantu abasukka 15 mu kuleeta tusobola n'abantu nga 3. Abantu bonna beetamiddwa politics w'okulwana baagala abantu boogere kubanga ebintu byogerwako bya ggwanga buli muntu abenga musanyufu. Okubeera ku ludda oluvuganya kitegeeza kuwa magezi naye si lugezigezi. Tujja kugezaako okutereeza ebyobufuzi ebyo Katonda bw'anaaba bayagala. Ebigambibwa nti ogenda kuweebwa ekifo. Ogenda okuweebwa ekifo? Ndi Munnayuganda ayagala omulimu obw'oweereza naye si kulya. Ffe twakola dda. Ogenda kukola buvunaanyizibwa ki nga okwogezera ne bannaabo? Anti kakati nze mu kibiina nze mu kibiina ekibiina kye kinangamba okukola oba obutakola kyenkola ki nkyali mufu mujja sinaba kuvunda kisinza bagamba nti ettaka liriibwa eritingana akayingirawo. Ani gwosinga okwenyumirizamu akupeereza okujoininga? Right Honorable Speaker ne President Museveni. Njogedde ne President emirundi egisukka mu 3 nga tuli babiri ebiri nga tulina abalala. President Museveni gwe mbadde mulaba eyo si oyo mbadde n'abebibiina nga sina kukola decision eno bagamba ekibiina kye mbaddemu nti waliwo okubba obululu. Si kituufu kubanga tewabeerangawo tare center we bagattira bululu ate tewali declaration forms ze baagasse oga nti abakubba olaga kye bakubba. Nze waffe nafunanga 0 nenfuna ne 3. Kakati senga nafuna 10 oga nti bali bataddemu ebibiri naye kati gwe bakuwadde 3 ng'olina ba agent 6 balondedde awo tebakuwadde kati nze babba buki. Nandala Mafaabi mu mpigi yonna teyafunayo polling station emu yafunamu obululu 2 ng'ate nakuuma. Kakati awo bino byogamba kukyamusa bantu bw'ogamba nuupu nti bagibba ate ng'osaba byabakama nti tuwe empapula ze wagattirako egwe ezizo ziruwa. Sooka oleete ezizo ogenda nti wafunye obululu 13 mu zooni. Kakati oli buno akakaaga yabugyewa naye ogamba olinda agakakaaga gye wabugattire gwe wali okola ki bagobawo agenti wo. Kakati ebyo byonna bye twagala okukakkanya nti akusinga akubya gwaki okujjako tugenda batwala mbasawo baganda. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde ebyemizannyo ng'okulaga omupiira okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi emmere ekutuukako mangu paakingi ennungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 070 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road. Omuzadde kankwanjulire Kikaya College School Bulenga lya kisulo n'abava ebweru ly'abawala n'abalenzi ligatta amadeeni gonna liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga lisomesa arts ne sciences. Omwana bamubangulira ddala tebakoma kusoma busomi kyokka bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding
okusiba amazzi, okusiba enviiri, okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management, okuzimba, okutunga oba kiyite fashion and designing, okukanika emmotoka, okukosa amasannyalaze, ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba, okusamba omupiira wamu n'okubaka, enja y'abaana nnungi, layibulale ya mulembe. Ow'ekisulo osasula emitwalo 69. Okwo nno kwe kuli okulya, okusula, okusoma n'endabirira endala yonna. Bisangibwa Bulenga ku Mityana Road, kilomita 7 zokka okuva e Kampala. Kuba ku 0772 442 799. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall, otambule nga dda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe.